ojja kusanga nti buli baana bwe babeera mu holidays bafuna okusomozebwa nti bakagwa ensonyi bwe batekinga advantage kubanga abaana bano abasinga baba bavudde mu bisulo naye kati baba bali waka mubatuma ku maduuka bagenda mu zikyaki okusaba so mu ngeri eyo n'osanga nti bwe budde buno bw'osanga nti bakagwa ensonyi bano bwe batekinga advantage. Waliwo n'abaana abasobezebwako betwaliise ba guardians abantu abali badde balabirira abaana ate n'osanga nti be basobya ku baana. Ki kye twogera wano? Abazadde muteekemuuko amaanyi mutunuulire abaana bano. Abaana bano oluusi bw'oyogera nabo obujulizi buno obufuna. Abaana babasindika ne babatwala mu byalo, eyo mu byalo eyo ogenda okuwira nti omwana bamusobyako. Abamusobyako oluusi either abantu abakulu ababeera mu famire eyo because omujje wano mu nucleus family omutute mu famire y'abantu abangi, uncle ate muganda wa uncle wa uncle, those type of relationships osanga nti abaana bali exposed to abantu abatabayinaako bwagazi bulungi. Then oluusi basobezebwako ne olaba kati Uganda tuyina ebikoosi bya gavubuka agabeera ku trading center. Trading centers ezo zibaako oluusi abantu abakyamu babeera awo bakuba matatu balinze omuntu abaana ngaabo, so oluusi abaana ne bafuna challenges ezo. Mubatumye ku dduuka sawa 3 za kiro, otumye omwana w'obuwala w'emyaka 15 omutumye ku dduuka sawa 3 ez'ekiro, oluusi mukudda agwa mu mutego gwa gano agavubuka agabeera ku byalo.